aya base embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula tutandikiddeko mu Lion Island era Dr. Jose Chameleon ekirwadde kimubala embiriizi abakuwamu ebituli mu bulwadde bwe basobodde okuba ate nga bavuddeyo omukulu Lumbuye ndooza mutegeera Lumbuye leero yatuvuzeemu olunaku olwaleero Chameleon amawulire gasobodde okuba ate nga gasaasaanya olunaku lwajja okuba ate nga ategeeza nti ekirwadde kyazze kyamulumbye agenda kuba ate nga alongoosebwa era abajjukira obulungi omukulu gwe bayita Gravity omutuju yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti Kamiri mulwadde muyi nnyo kati ensonga zonna Gravity yatandise bw'ati tiimu ye mukwano gwange so nadde noonya Chameleon nannyinnyonnyola nga omusajja tali mu ggwanga ali bweru naye mulwadde era Chameleon yeetaaga ssaala na tumusabire kyenyinza okugamba eggwanga lisabire Chameleon ne mikwano gye ne buli omu bonna waali basabire Dr. Jose Chameleon kuba mulwadde nze namugenza omukubira ng'agenda mu operation yadde tannagenda naye nga bagenda mu operatinga byesi ategedde kugenda wala nnyo bimubuuza naye nga kyemmanyi ye muyi kitegedde kati abakulu bategeeza Gravity omutuju abadde tali makambugu na Chameleon atali wa famire ya Chameleon lwaki yavuddeyo n'ayogera amawulire ago nti Kamiri mulwadde amazima nti Chameleon mulwadde ne taata we yagambye nti omusajja mulwadde era ali ku kitanda bamuwamu ku treatment ne badde nga ino obulwadde omutawanya kasabe bwenti era badde ne Kanola ndoozo badde omulaba ng'akolera mu buzibu kitegedde kati ensonga ezo nga bwe zaabadde omukulu Lumbuye yategeezezza balimba nti Kamiri ayina enteekateeka n'omukulu Gravity omutuju balemese ekivulu kya kireva gye nga bomanyi nti famire ya Chameleon mbuyo yagamba nti yagala okulemesa kireva gye paka kati Gravity ne Chameleon beegasse bakole ebyo bino bya Lumbuye bwe yagambye kati okumanya omusajja abasuseeko amaanyi ajjukira Gravity ayina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Septemba bagenze ne bakola akabadi nga balooza ffe tetujja kakalaba nga tujja tubadde tukagobera ffe tugoberera famire y'amaanyi okuva ku makya mpaka lwaggulu bakolaganye ne Seegu yajjukira media zonna zibadde zinoonya zikube zite alien skin obutajjaayo kireva gye kati nga kireva gye famire yo yayagala emusuulire eddala eme kuvaayo kati jjukira alien skin n'agenda akwata ku kireva gye amuggyeyo ne bakuba n'ennyimba awe empya kati bano ne bateesa tukubye batya abantu bantu bajjewo kati kye bakoze nga bakwatagana emidia za kitegedde Lumbuye ye bw'ategeeza agamba Kamiri si mulwadde wabula Humphrey Mayanja ye muganda we kuba bw'oba okebedde ku peegi za mukyala wa Chameleon tewali posti n'emu ku ya Wizo ku ya Palaso Lumbuye ye bw'agamba ne basetinga Gravity omutujju abadde abalina Chameleon okumala emyaka gyonna mbu kati yafuuse mukwano gwe yamukubidde essimu Kamiri si mulwadde muganda wa Kamiri mukulu ogwo bayita Humphrey Mayanja ye mulwadde Kamiri si mulwadde bayagadde bakube Alioni ne kireva gye balite ekiboozibozi kya Chameleon mulwadde bamulongoosezza ng'ate Kamiri si mulwadde era tumaze okugateeka ku social media wonna lwaki family members bonna lwaki Gravity yavuddeyo okugamba nti Kamiri mulwadde era mbu yamukubidde essimu lwaki siddanira lwaki si Palaso kati ne bakubirawo ne muzeeyi maanyi noma essimu yaye mulwadde ne bakubira ne maama Kirincha naye naava n'agamba omutosabire kyokka bifaananyi ebiriyo bya Humphrey tubitadde bulungi nnyo Humphrey mulwadde kati okumanya bano abasajja balowooza tuli basiru Kamiri tumumanyi musical yasinga mu Uganda naye nebulayo omuyimbi yenna kabeere nga yazze jjaako okulima mpostinga ku peegi nti kwekirikavale kigundi legendere ensonga zezo zikyagenda maaso ow'ekigula lujja agamba Kamiri ebyalimba baagala kubanga banafuya alien skin ne kireva gyewulira kabeera oliwo birevu w'ekiwaatu etanamupositinga kyaliyo kabeera ono wa fake federation etanamupositinga mission ebadde nti badde baagala kuba kireva gye ne alien skin kati kyovula nti Gravity ate okumanya basiru omulwadde amaze n'apositinga ku peegi ye mu bannaye mugende mu show ya Gravity ngenda kuza omwezi 2 Septemba kati omulwadde gwamaze okulongoosa ali mu kulongoosa wawandiika atya posti agiwandikiddemu x-ray naye nze media ya Uganda ennyumira kuba ye mukulu oyo bw'ategeezezza ne taata wa Kamiri yatugambye nti omwana we mulwadde era ali ku
kukyande abantu ku treatment naye nebadde era ng'alina obulwadde omutawanya olubuto olumutawanya kababe bwenti era badde ne kanolandozo badde omulaba ng'akolera mu buzibu aya basi ne gravity n'ayongerako naye kati oba gravity munnamawulire wa Kamiiri weetonda kya buntu omanya mbu olina weosobezza weetonda ate ddala muntu nga yali akubeereddewokko n'omanya naye wasobya ng'omuntu oweetonda gina kikiba kinjigyeko byonna tulina ssaba busabi kyo ekyobulwadde tulina ssaba nnyo okulaba nga ssuuka naye nga nera omuwulire omukasika musike Chameleon mulwadde gwe kyolina omumanya omuntu omulwadde tayinza kuba tatandika kukubira buli omusimu mbugundi gwakiwulidde oba olina okumutuukirya oba ofaayo gwe n'omunoonyako nange namunoonyeza nno nebbanga eriwe kuva ku makya jjukira eri buba budde bwa misana eno kuba eribadde ku makya basi ensonga zeezo nno tulinde Kamiiri ne wizo tanapostinga ensonga ze ziriwo Kamiiri yabagamba bw'ati tebasiima